Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo ke kakubo akatono akutwala mu ggulu era akalabibwa abatono ennyo era akatambulirwako abatono. Kubanga amakubo gali abiri, waliwo ekkubo ettono erigenda mu ggulu, ye Kristo, era bw'olokoka obeera olabye ekkubo erigenda mu ggulu. Omwoyo Omutukuvu ye muyambi waffe, kakubo ako akatono era akalabibwa abatono. Ekkubo eddene lyeryo erigenda mu Geyeena era eririko abantu abangi abayitirivu. Emmeeme ze zitambulira ku kkubo eryo, si mibiri gino naye mmeeme. Mmeeme. Bantu ba Katonda abalungi, olwaleero tugenda kwogerako ku kyawandiikibwa ekiri mu Befeso, mu Befeso 4 okuva ku lw'14 mpaka 15, awoogera ku kubeera nti tuleme okubeera nate abaana abato nga tutwalibwa buli mbuyaga ya njigiriza. Era olw'15 olwogera ku kkula mu Kristo, tubeere byonna mu ye, kubanga Kristo gwe mutwe. Bantu ba Katonda abalungi, tuwogera ku kyawandiikibwa kino okuzzaamu amaanyi abo abali eyo abaweddemu amaanyi, kubanga omuntu asobola okubaako ky'awuliriza n'aggwaamu amaanyi. Kubanga emmeeme yaffe bw'owuliriza, bw'olaba, bw'obeera mu kifo kwegamba n'okusoma obusomi n'okutunula obutunuzi, awo emmeeme yaffe eba eri mu kulya. Essaawa zino ebigambo by'owulira, emmeeme eba eri mu kulya. Kati nga bw'olaba nti okulya, bw'olya emmere nga si nnungi esobola okkulumya olubuto, era esobola okkulwaza munda, era osobola okubulwako emirembe munda mu ggwe n'olubuto ne lukuluma n'ogamba naye kiki kye nalidde. Kati ne mu mmeeme yaffe bwe kibeera, bw'oyingiza mu mmeeme eyo ekyokulya ng'emmeeme eyo tekyetaaga, owulira ng'emirembe gikuweddeko. Owulira ng'emirembe gikuweddeko, bantu ba Katonda abalungi. Y'ensonga lwaki tugenda kwogera ku kyawandiikibwa kino, tulabe biki bye tulina okukkiriza mmeeme yaffe, biki bye tulina okuba nga tetwaniriza munda mu ffe. Kubanga gwe tosobola kugenda n'okwata ettaka n'olirya, naye ate omwana omuto asobola okukwata ettaka n'ateeka mu kamwa, asobola okukwata n'ekiwuka n'ateeka mu kamwa. Omwana omuto kubanga muto, ekiwuka takiraba, tamanyi nti kibi. Kati omukulu yamukuba ku mukono n'amugamba ekyo toteeka mu kamwa. Omuto aba takitegeera. Kati kyova olaba wano mu Befeso, Pawulo awandiika n'agamba tuleme okubeera nate abaana abato nga tutwalibwa nga tuyugana na buli mbuyaga ya njigiriza, kubanga Pawulo kyategeeza tunaaba bato tugenda kulya buli kye tusanze, kuba enjigiriza ye mmere gye tuteeka munda mu ffe. Tugenda kuba tuyugana na buli kye tusanze, era Yesu Kristo ye ku kyokulya eky'omwoyo kye tuteeka munda mu ffe, Kristo atulabula mu Yokaana 6:51. Yesu ayogera n'agamba nti ye gwe mugaati ogw'obulamu ogwava mu ggulu, n'agamba omuntu yenna anaalya omugaati ogwo ajja kubeerawo emirembe n'emirembe, era ajja muwa omubiri gwe. Kristo ng'atulabula nti ye gwe mugaati gw'obulamu gwe tulina okuteeka munda mu ye. Era mu Yokaana 6:53 Yesu n'addamu n'atulabula n'agamba okuggyako ng'olidde omubiri gwe n'onywa n'omusaayi gwe tolina bulamu munda mu ggwe. Aba ayogera na mmeeme nti emmeeme etaalye mubiri gwe n'enywa n'omusaayi gwe terina bulamu. Yesu Kristo yali ayogera eri mmeeme kuba ffe tuli ba soul winners, era naye yajja kununula mmeeme. Kati bino ebintu by'ayogera bya mmeeme, era Abafalisaayo bo abataabitegeera nga bagamba ono omusajja ayagala tulye omubiri gwe tunywe n'omusaayi gwe, atuyita ki? Naye Yesu ye ng'ababuulira mu Yokaana 6:54 n'abagamba buli anaalya omubiri gwange n'anywa n'omusaayi gwange y'alina obulamu obutaggwaawo, era nja mmuzuukiza ku lunaku olusembayo. Era n'ayongerako mu Yokaana 6:56
n'agamba oyo ali omubiri gwange nze ndi mu ye naye ali mu nze. Kati emmeeme gy'ayogerako, emmeeme weewuliza ekigambo kya Katonda, ekigambo kya Katonda ekyo bwe kijja mu ffe bwe bulamu. Ekigambo kya Katonda ekyo bwe bulamu, ye Kristo. Y'ensonga lwaki olaba Yokaana awandiika mu Yokaana olusooka, Yokaana 1:1 agamu waaliwo ekigambo mu ntandikwa, mu lubereberye waaliwo ekigambo. Nga naawe nange tusooka kuwulira kigambo ekitubuulirwa ku Kristo nga kyokka kye tuwulidde, naye bwe twekenneenya ne tuwulira ng'ekigambo kiri wamu ne Katonda, oluvannyuma ne tugamba Katonda y'ayogera naffe. Kati naffe buli lwe tuba tuwuliriza tulina okwekenneenya tulabe ekigambo kye tuwulira kiri wamu ne Katonda. Katonda ali mu kyo era tulabe ekigambo ekyo ddala Katonda y'ayogera naffe. Kubanga buli muntu ky'olya kye kijjula munda mu ggwe. Ky'olya kye kijjula munda mu ggwe. Njagala babuulira nti ekiseera kino waliwo abantu abaweddemu amaanyi olw'eyo emmere gye baaniriza mu mmeeme yaabwe nga bamanyi mmere ya mwoyo, nga bamanyi mugaati gwa bulamu. Ye Kristo gwe mugaati gw'obulamu bw'ayogera mu Yokaana 6:5 agamba nze mugaati gw'obulamu. Kati gwe weebuuze lwaki ate owuliriza obujulizi ate n'owulira ng'obulamu bukuvuddemu buvi, ate ye ng'agamba ye mugaati gw'obulamu. Bw'owuliriza olina kufuna bulamu, kubanga waliwo abawulidde obujulizi bambi ne bubasobera n'agamba oba ngenda kukola ntya. Kati ekyokulabirako oyinza okuba wawulidde obujulizi obumu, waliwo obujulizi obumu bwe bampeerezzaako oli nga alina ky'abuuza, nga yawulidde obujulizi omukyala ng'agamba yagenda mu ggulu n'alabayo abakadde ab'edda nga baali batuukirivu nga bali mu ggulu, naye mbu nga balindiridde genda mu Geyeena, naye nga kati bali mu ggulu mbwe ekijja batwala mu Geyeena mbu tebaakola papasi yaabwe. Kati bambi nga wowulira kino n'ogamba katugeze oli myaka 9 oba 8, n'owulira n'ogamba sooka oleke oba nange saakola papasi yange. Kati omuntu n'obeerawo ne weeraliikirira n'ogoba saakola papasi yange obulamu bwonna papasi sigimanyi, emyaka gigenze ndi myaka 9 oba 8, omuntu n'abeerawo ne yeeraliikirira. Kati nga mesegi gy'awulirizza ajyaniriza mu mmeeme ye naye nga si mugaati gwa bulamu, nga si mugaati gwa bulamu. Bantu ba Katonda abalungi, tewali muntu agenda mu ggulu ate amala okuyingira ate bamugaye kati vaayo genda mu Geyeena. Mu ggulu Kristo yekka y'ayingira, eyava mu ggulu era yekka y'alidda mu ggulu. Kati ffe tuyita mu ye. Kristo wajja mu ffe ayagala tulye omubiri gwe n'omusaayi gwe, ffe naye tubeere kimu. Kati nga kitaffe waakutunuulira alaba ye talaba ggwe. Kyova olaba Yesu ayogera mu Yokaana 6:5 n'agamba nti oyo ali omubiri gwange nze ndi mu ye naye ali mu nze. N'agamba nze mugaati ogw'obulamu. Bw'omuntu yenna waanaalya ku mugaati ogwo agenda kubeerawo emirembe n'emirembe, agenda kufuna obulamu obutaggwaawo, ekiri mu Yokaana 6:5. Bambi kati omuntu nga yawuliriza ebigambo ebyo, oli ng'amugamba yagenda mu ggulu n'alabayo abantu abataakola papasi yaabwe, simanyi waliwo we baatonda nga balina kubeera basuubuzi, kati ate bajja wano ku nsi ne bakola emirimu emirala. Kati bwe bakola obutuukirivu nga bagenda mu ggulu, naye olutuukayo nga bababuuza papasi eriwa nga babagamba mugende mu Geyeena. Bantu ba Katonda abalungi, olina okusooka weebuuze obutuukirivu kye ki? Ife abantu obutuukirivu Katonda bw'ayagala, ayagala bwa Kristo si bwaffe. Kyova olaba agamba mu Matayo 6:33 sooka onoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe. Kati obutuukirivu bwe bw'ayagala bw'ayaniriza mu ggulu. Kati obutuukirivu kubanga Kristo y'alina obutuukirivu ate ye Katonda mutukuvu. Waliwo enjawulo obutuukirivu n'obutukuvu. Kati obutuukirivu bwe butwala mu butukuvu. Kati obutuukirivu bwa Kristo ekyo kyola mu Baruumi 6:19 obutuukirivu bwe butwala mu butukuvu. Katonda affe mutukuvu. Kati bwe tufuna obutuukirivu bwa Kristo, kitaffe watunuulira alaba mwana we Kristo n'amwaniriza mu ggulu. Tewali agenda mu ggulu okuggyako eyava mu ggulu era ye Kristo.
kati ekyava ajja ffe tumukkirize ekigambo kye tukiwulirize emmeeme yaffe eri okuva eriye. Emmeeme yaffe yo terya mmere ng'eno gye tugula mu katale. Kati kino ekigambo kye twogera kye tuwulira w'okiwuliriza munda mu ggwe ofuna ekitangaala ye Kristo. Kati ekitangaala ekyo n'otandika okufuna omubiri ogw'ekitangaala gwe mubiri gwa Kristo, ng'ekigendererwa okule paka mu bujjuvu bwa Kristo. Kati kitaffe waakulaba alabe Kristo, Kristo bamwanirize mu ggulu, bamalayika bonna bamwanirize mu ggulu, kati ffe tuyite mu ye tuyingire mu ggulu. Bantu ba Katonda balungi, bwe kityo bwe kiri. N'olw'ensonga eyo kyetuva twogera ku kyawandiikibwa kino nti tuleme okubeera abaana abato nga tutwalibwa buli mbuyaga ya njigiriza. Nga Pawulo bwe yawandiika Abakolinso 2:4, Katonda w'omulembe guno azibye amaaso entegeera y'abantu, abazibye amaaso. Kati olina okwegendereza biki by'oteeka munda mu ggwe, mmere ki gy'oyaniriza munda mu ggwe. Emmeeme yo w'oba omanyi ebintu si bya Bwakatonda, gy'okoma obbyaniriza mu ggwe, ekyo ky'ogenda okubeera. Buli muntu ayaniriza munda mu mmeeme ye ayaniriza ekitangaala era afuna mubiri gwa kitangaala. Ayaniriza ekizikiza era omubiri ogubeera mu ye era gwa kizikiza. Munda mu mmeeme zaffe bw'otabeera Kristo obeera Sitaani, tewali kiri makkati awo. Era bw'otabeera na mubiri gwa Kristo obeera na gwa Sitaani, era Sitaani gwe basindika mu Geyeena. Era ebalaba mu ggwe nga mulimu Kristo, kitaffe nga bakwaniriza mu ggulu ng'ayaniriza omwana we. Era bambi omuntu oyo nayogeddeko naye gwe nabadde njogera naye ow'Oluganda ne mugamba kati ekyokulabirako gwe teweeteekako make-up, toteekako lipstick, toteekako njala, earring, necklace, byonna munda mu ggwe wakkiriza nti Katonda tabyagala era biva mu bwakabaka bwa kizikiza. Ne mugamba naye kati oli akubuulira olaba ate ebyo ye byasinga okuteekako byayaniriza, weebuuze Katonda ki gwe yayogera naye. Weebuuze mu mutima gwo, Omwoyo Omutukuvu ansa ajja giteekamu. Oleme kulinda kaseera kali otandika okugamba kale ate make-up namulaba, kino kyalibadde kindabula, enjala zaalibadde zindabula. Naye okwekkiiranya kwe kubeerawo. Gwe n'olaba, katugeze n'olaba nga kuba waliwo ebintu by'olaba nga si bya Bwakatonda n'ogamba naye n'obiwa obudde, oli mu byaniriza mu ggwe. Toyinza kulaba emmere nga mbi ate n'ogiteeka munda mu ggwe, egenda kukosa. Oyagala toyagala, ky'oyingiza munda mu ggwe ky'ogenda okubeera. Ky'ova olaba ye Kristo atugamba, bwe tusoma mu Kubikkulirwa 3:2, Yesu agamba ndi ku mulyango nkonkona, bw'onaggulawo ŋŋenda kuyingira nze naawe tulye wamu. Ayagala ekigambo ky'owuliriza mulye wamu, ggwe naye mulye wamu, mwanirize wamu ekigambo ekyo, obe nga tokozesa amagezi go kugaa nti kino kyekya Katonda, kino si kyekya Katonda. Kuba ggwe oba oyagala kitangaala mu ggwe, kati ate ng'owuliriza byemagombe, olwo oba oyingiza kitangaala oba kizikiza. Ng'owuliriza byemagombe, kubanga omulabe Sitaani ye ayagala okukuggyako obulamu, kubanga emmeeme eyonoona yeefa. Kati Sitaani ayagala oyingiza ekizikiza munda mu ggwe. Ekizikiza ekyo kibeere nga kyeyagala kuzikiza ekitangaala, ettaala eri mu ggwe. Gw'oyongere kuyongera kizikiza. Katugeze otegedde ennyimba z'ensi si za Bwakatonda, naye n'ogamba kampulirizeeko. Essaawa eyo emmeeme ye eri mu kulya, oli mu kuyingiza kizikiza mu ggwe. Era olwo naagira nga weebuuza naye nga sikyafuna mirembe gyange, nga mpulira sina mirembe. Yesu Kristo ye Prince of Peace, yatandikirako emirembe. Kati buli ky'owulira munda mu ggwe n'owulira ng'emirembe gyo gigenze, n'owulira ng'olina okutya, n'owulira ng'otandise okubuusabuusa Katonda, tandika okwebuuza ddala oyo abadde Kristo, ogwo omugaati gw'obulamu gw'otadde mu mmeeme eyo. Tulowooze nnyo ku mmeeme zaffe, biki bye tuteeka munda. Ensi ke tuyita abatategeera nga balaba tetuwuliriza kino, tetwewa kiri. Tuli mu kwegendereza biki bye tuteeka munda mu ffe. Kubanga bye tuteeka munda mu ffe, ekyo kye tugenda okubeera. Oli ne weekkiriranya n'agamba wadde omusumba muntu wa katemba kamale gamuwuliriza, era naawe katemba gw'oli mukwaniriza munda mu ggwe, naawe ky'ogenda okubeera.
Waliwo omuntu omu gwe nali njogerako naye n'aŋŋamba ye alina gye yagenda okusabira n'asanga nga pasita yasiba enviiri eza dread, yawummula amatu. Ne mugamba kati Katonda aba akulaza obubonero. Tolaba nti Katonda aba akugamba nti oli mu kifo kikyamu era w'osigalawo emmere gy'ogenda okuyingiza munda mmemme eyo si nnungi. Kabonero Katonda aba akulaga awuvaawo oleme kuyingiza kizikiza munda mu mmemme eyo, kubanga gy'okoma okuyingiza ekizikiza munda mmemme eyo enjegere zigenda kukusiba zikusibe, oligenda okutegeera ng'enjegere zaakunyweza dda kuba walaba ekikyamu naye n'osigalawo. Kiringa okwekkiriranya n'ogamba naye kansigale nga ndaba akapiira, kansigale mu betting, kansigale, era osigala oyingiza ekyo ekizikiza munda mu ggwe. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, bw'oba otegedde ekigambo w'okiwulira kikumalamu emirembe tekituula mu mutima gwo, kati ate n'osigala nga okyewa okyaniriza munda mu ggwe, naye nga Mukama akulabudde nti ekyo si kitangaala, si mugaati gwa bulamu. Akamu ku bubonero kw'olabira nti ekigambo kya bulamu, munda mu ggwe emmeeme eyo esanyukira ekigambo, ewulira emirembe, owulira emirembe. Kubanga abantu ba Katonda abalungi, njagala kukubulira nti bambi wali abadde baweddemu amaanyi, wali abadde baweddemu amaanyi ng'alina message z'awulidde n'agamba oba ngenda kukola ntya, oba kati kweganga alaba bamaze omussalira omusango. Kubanga waliwo bampeerezaako ka message akamu n'aŋŋamba sooka owulirize eno message. Omukyala ng'agamba yagenda mu ggulu, bwe yatuuka mu ggulu n'alaba Yesu ng'ajja ng'empologoma, n'atandika okugoba abantu ng'abagamba mmwe temwagasa, n'atandika okubagoba kweganga abasalira omusango ng'abagamba mmwe temwagasa, n'ebitonde byonna nga bibadduka. Naye eggulu libogerako lina kubeera paradise. Naye ekyamazima kiri nti Sitaani yeefuula malayika ow'ekitangaala. Nga bwe tulaba mu Bakolinso ekyokubiri 11:13 ne 14. Sitaani yeefuula malayika ow'ekitangaala. Sitaani oyo gw'olaba yakola ebifo bye bya magic, eggulu erisooka n'eryokubiri, nayo n'akolayo era alambuzaayo abantu ne bagaba baalabye Simon Mary, baalabye ani. Sitaani alambulizayo ddala abantu ne bagaba bagenze mu ggulu. Kati oli n'agamba mbu mu ggulu ne bagamba mmwe temwagasa, temwakola papasi yammwe. Yesu n'atandika okubagoba nga ye bakaaba mbu bali mu ggulu. Kati gwe tokiraba nti buli obwakabaka obw'ekitangaala, paradise, awali okwesiima, mbu waliyo n'amakomera. Kati era ekyo nga tekikulabula muli n'ogamba naye ggulu kiri ne lirimu amakomera. Eyo baliwa Sitaani. Sitaani naye alina ebifo bye bye yakola. Abantu ba Katonda abalungi, tokkiriza kumalamu maanyi ogambe olowooza emyaka gyo gyonna, kuba kati oba olina emyaka nga 80 n'owulira nga bagamba bali baagenda mu ggulu naye olwa tebaakola papasi yaabwe ne babagamba ate mugende mu Geyeena muveeyo mu ggulu. Kuba omukyala we nawulidde agamba ka vidiyo ke bampeereza ku ddakiika nga 23 awo, ku ddakiika 23 awo nga we kwogera bwe yalaba abakadde mu ggulu nga baatuuka olw'obutuukirivu, naye kati nga tebaakola papasi yaabwe kati bagenda mu Geyeena. Bantu ba Katonda abalungi, mutegeere Kristo. Mu ggulu Kristo yekka ye yavaayo era yayingira, ffe tuyita mu ye. Ffe tuyita mu ye. Kristo taliiko kyakunenyezebwa. Obutuukirivu bubwe. Ye Kristo, kitaffe obutuukirivu bw'ayagala bwa Kristo. Tokkiriza kulimbibwa emmeeme eyo eggwemu amaanyi ogambe kati ne papasi yange ndabika saagikola, yoba ngenda kukola ntya. Buli kintu kyonna kyonna bw'oba okiwuliriza weekenneenye olabe Kristo ali luddawa mu ekyo, era Kristo azannya paati ki mu ekyo. Weebuze ggwe olina papasi yo ne Kristo alina papasi ye. Weebuze Kristo agirawa, kuba obujulizi babuwadde, teboogeddeko ku mmeeme wadde. Ffe tuli ba solo winners. Emmeeme tebalina bye bajoogeddeko, teboogedde ku Kristo n'akantu n'akatono, wabula boogera Yesu ali mu mubiri. Bantu ba Katonda abalungi, Sitaani yeefuula malayika ow'ekitangaala, era njagala kukubulira gwali eyo abadde awulira ng'aweddemu amaanyi. Nedda, toggwamu maanyi. Ekizibu ekyavudde gwe kennyini weewadde
ebyo n'obiwa amatu go n'obiwa amaaso go, kati n'otandika okuyingiza ekizikiza mu ggwe, ekizikiza kyo kijja kubba, kutta, kuzikiriza. Kati kyo ekizikiza ekiyingira mu mmeeme yo ne kitandika okutta emirembe, okukkiriza, n'otandika okufuna okubuusabuusa, n'otandika okweraliikirira, n'olaba nga Katonda yakusalira dde omusango, oli mu myaka 7, weebuuza ate papa sinnagitegeera, kati kirabika kugenda mu geyeena. Bantu ba Katonda abalungi, Kristo wajja munda mu ffe, ye kyekitangaala. Ekitangaala ekyo kigoba ekizikiza. Wenna n'obeera mubiri gwa kitangaala, gwe mubiri gwa Kristo. Kati nga ayagala tukkule paka mu bujjuvu bwe, eggulu lyonna lyanirize Kristo, Kitaffe ayanirize omwana we, kati ffe tuyite mu mwana we. Nga mu ggulu tebaaniriza ggwe, baaniriza Kristo, wabula ffe tuyita mu ye. Kati tokkiriza ebyo nti nga bali mu ggulu naye tebaakola papasi, kati bagenda mu geyeena. Bantu ba Katonda abalungi, ebyo mubiri n'oba osomye busomye n'ogoberera Kristo byeyogera, ekizibu ekibeera butategeera Kristo, okuviira ddala mu ndagaano enkadde nga baamulanga, biki byalibeera, kuba Kristo ye yafukibwako amafuta, Kristo ye anointed, Kristo kyekyama, era atamanyi Kristo tamanyi Katonda. Kuba Kristo yalimu obujjuvu bwa Katonda bwonna bwonna. Mukama n'atuwa engeri ez'enjawulo, n'atuwa Morodekaayi, n'atuwa Joseph, n'atuwa ani, n'atuwa byonna nga biranga Kristo. Kati otuuke eddakiika esembayo, ebbanga ly'omaze ng'olokose, ate Sitaani akuwambire wano oyingize ekizikiza munda mu ggwe, amaanyi gakuggwemu, bakugambe nti abantu bali mu ggulu, nti Yesu abagoba, abagamba mmwe abataagasa eri paradise. Kristo, kankubulire, Kristo kwagala, era mu ggulu ekiri mu bujjuvu kwagala. Kati teri makomera, kuba nawulidde omukyala ng'agamba yagenda mu ggulu n'alabayo amakomera. Sitaani kituufu alina ebifo bye yakola ebibye nga bya magic, si bya ddala, naye ng'olabayo buli kimu, olaba awalungi, olaba awali amakomera, olaba n'awali ebizimbe, n'awali tekinologi, naye nga illusion si bya ddala, magic, kubanga ye taata w'abalimba. Kati bino ebibeerawo omuntu n'awulira ng'aweddemu amaanyi, ye kennyini yeewa awulirize obulimba, kuba abantu bangi amanya nti fanero wa bulimba, ate n'amuwa obudde, n'amuwa amatu ge, n'awuliriza. Oli mu kuyingiza kizikiza munda mu ggwe, kyali ky'oli mu kuyingiza mu ggwe, kyali munda mu ye ky'oli mu kuyingiza. Oli omulabye muntu wa make-up, muntu wakwekolako, wa lipstick, bambi ggwe n'okubiteekako tobiteekako, naye otaddeko amatu, oli mu muwuliriza. Ebyo by'otaakola ye byakola, biri mu kuyingira mu ggwe. Emmeeme yaffe kyefuna era kyegaba. Kati ggwe ekintu ky'otegedde kya bulimba, ate okiwadde amatu, oli mu kiwuliriza, oli mu kuyingiza kizikiza munda mu ggwe, era oba ogenda kwenenya wekka. Toyinza kulaba ekintu ekikyamu ate n'okwata n'otandika okulya. Kati olubuto we lukuluma mu butuufu oba teweenenya wekka? Olubuto we lukuluma oba ogenda kwenenya wekka? Kyova olaba ekyawandiikibwa ekyo kye twogerako leero, Abeefeso 4:14-15, tuleme okubeera abaana abato nate abatwalibwa buli mbuyaga ya njigiriza. Tuleme okubeera abaana abato nate abatwalibwa buli mbuyaga ya njigiriza. Tokkiriza okukkiriza kukuggweewo mu ddakiika eyo, essuubi lyo ly'olina mu Katonda. Kubanga owulidde ekintu naawe sooka olabe, kubanga jjukira Pawulo alabula yali ayogera ku mmere y'omwoyo. N'agamba, Pawulo yali alabula kati nga mu Ebbulaniya 5:13, Pawulo ng'ayogera nti abo bonna abanywa amata bakyali bato, ng'ayogera ku mmere ya mwoyo, ayogera ku mmeeme ezirya. Naga abanywa amata bakyali baana bato, bategeeza emmere ennyangu, kuba amata tegaliimu kugaaya, tegaliimu ki, ennyangu. Naye n'agamba emmere engumu, waliwo emmere engumu, ng'emmere engumu eyo yaabo abasobola okwawula, yaabo abatuuse okwawula, nga basobola okwawula ekikyamu ne bakyawula ku kibi. Bw'osoma mu Ebbulaniya
genda maaso awo osome 5 osome awo 14 nawaddako, ojja kulaba nti iffe tulina okukula mu mwoyo tubeere nga tusobola okwawula, nga bw'owuliriza osobola okudisaaninga n'oyawula n'ogamba naye eno emmere engasa munda mu mmeeme yange oba tengasa. Akaseera ke tusigazza katono bantu ba Katonda abalungi. Sitaani alwana nnyo alabe nti emmeeme azizza ku ludda lwe. Buli omu agenda kuyimirira yekka mu maaso ga Katonda. Omukyala tagenda kuyimirira ne bbaawe, bbaawe tagenda kuyimirira na mukyala we, buli omu ogenda kubeera wekka. Kati Kristo gwe mugaati gw'obulamu, gwe tuyingiza, w'oyingiza Kristo munda mu ggwe otandika okufuna obulamu. Yannyonnyola n'ayogera mu Yokaana 6:5 n'agamba nze mugaati gw'obulamu ogwava mu ggulu, era omuntu yenna w'alya ku mugaati ogwo alibeerawo emirembe n'emirembe. Alibeerawo emirembe n'emirembe. Njammu omubiri gwange, Yesu n'agamba njammuwa omubiri gwange. Kati Kristo gwe mugaati gw'obulamu. Kati weebuuze biki by'owuliriza. Buli kintu ky'olaba kye weewa, ekifo ky'ogendamu emmeeme eba eri mu kulya. Kati oba oyagala ebintu bya Katonda, oba oyagala ekitangaala mu ggwe, teweewa bintu bya kizikiza. Kuba gy'okoma okwewa ebyekizikiza emirembe gyerabire, emirembe mu mutima. Ffe tulina kwebaka ng'abaana bato ba myezi, kubanga Christ ye Prince of Peace. Tulina okuba nga ku nsi wano emirembe gitandikira ku ffe. Omuntu alina okuba ne wayogera bwogezi naawe atandika okuwulira emirembe mu ye, kubanga ggwe oba wayaniriza ekitangaala mu ggwe nga buli gw'oyogera naye ayingiza kitangaala, era naye wayogera n'abekizikiza era ayingiza kizikiza, era awulirawo ng'emirembe gimuweddeko. Kati ekitangaala kyokka kye kijja ne kituulira ddala ku mutima, bantu ba Katonda abalungi. Kati tokkiriza sitaani kumala mu maanyi otandika okweraliikirira, bannange saamanya papasi yange, nyinza okuba nga ndi mulimi nga nali nnakuba musuubuzi, kati simanyi tuganoddawo ne weeraliikirira n'olaba nga gwe basalidde omusango kubanga bakugambye abantu bali mu ggulu nti naye tebaagasa, tebaakola papasi yaabwe era bonna bagenda mu geena. Kati n'obeerawo ng'ogamba kati ku myaka 9 gye nnina kati nkyalina n'obudde bwa papasi. Sitaani aba ali mu kuwamba, aba ali mu kusiba njegere, okukkiriza kw'okkendeere, ofune okubuusabuusa, owulire nga gumaze okukusinga. Bantu ba Katonda abalungi, y'ensonga lwaki olina okulondamu mmere ki gy'oyingiza munda mu ggwe. Biki by'oyingiza munda mu ggwe? Ky'oyingiza munda mu ggwe ekyo ky'oli. Sitaani afuba nnyo. Kambabuulire, olunaku lumu twali twogerako n'omuweereza wa Mukama omu, n'atunyumiza, n'atubuulira gye yali ng'agenze kusaba. Omuntu n'ajja n'ababuulira nti yali aweereza Sitaani, n'ababuulira era ye engeri gye yagenda ewa Sitaani, bye yakola, ogendayo mu luminaati okufuna ssente, n'ababuulira n'abagamba naye kati Yesu yamulokola, yavaayo. Kati omwami ono naye we yawulira, we yatuuka embeera ng'alaba si nnungi, talina ssente, n'ajjukira omuntu oli bye yabanyumiza bye yakola ogendayo mu luminaati. Kati naye n'atandika obyogera, n'atandika obyatula, era ebyaliwo nga kabonero akalaga nti oli yali ajjidde mu kuwa bujulizi, naye yali abasomesa busomesa engeri gy'ogendayo. Kati Sitaani ateze obutego bungi, abantu bangi, pulogulaamu nnyingi z'owulira ku leediyo, bw'omuwanguzi tawanika. Kati abantu ne bawuliriza ne babagamba ebintu by'essabo. Oli n'abagamba bwe yali ng'akyanya enyansaasi yakola kino, yagobanga omuzimu we guti, ne bakola ne kino, ne basiba n'abafu. Kati kumbe ali mu basomesa bintu bya ddogo, kati mmwe nga mumanyi abagamba kigambo kya Katonda. Kati gy'ako mu byogera ne biyingira mu mmwe, ne biyingira mu ggwe, ogenda okwebakanga ebirooto, ogenda tolina mirembe, emizimu. Kumbe biri owedda by'owuliriza oli mu biyingiza mu ggwe, biri mu kufuna mmeeme yo efuuka ennyumba yaabyo. Bagenda okumalako pulogulaamu nga wakawulira pulogulaamu nnyingi ng'amannya g'emizimu, nga pulogulaamu z'omusabo z'omanyi, kumbe babadde bakutendeka bambi. Kati gye emizimu buli lw'owulira gyo gifuna luggi kuyingira mu ggwe. Kubanga Kristo gwe mugaati gw'obulamu. Emmeeme zaffe zeetaaga Kristo omugaati gw'obulamu. Buli lw'owuliriza ekigambo okuva eri Kristo, oba oli mu kulya mubiri gwe, oba oli mu kufuna kitangaala, oba oli mu kulya mubiri gwe, oba gwe naye muba mugenda kubeera kikimu.
emmeeme zaffe ky'oyingiza munda naawe ky'ogenda okubeera. Kyova olaba n'ensi naye etegekera bintu bya mmeeme. Kyova olaba balina soul music. Owulira soul music nabo bategekera mmeeme eno soul. Nabo bakimanyi bategekera mmeeme. Kati olina okufaayo olabe biki by'okkiriza munda mu ggwe. Ebyo by'owuliriza ne bikumalamu amaanyi. Gw'oba wasalawo biwulirize teri aba yakukaka. Ebintu ebyokuwuliriza byali bingi, ebifo eby'okgendamu byali bingi. Gwe wasalawo nti ogenze mu masabo, ogenze simeyo kulamaga Namugongo, gwe kennyini gw'osazeewo yaniriza emizimu egyo, gw'ogisanzeeyo gye giri n'ogyaniriza munda mu ggwe. N'olw'ensonga abantu ba Katonda abalungi, eri abo abaweddemu amaanyi olw'ebyowulidde nga bakugamba kino tewagasa, nti osobola okugenda mu ggulu n'obutuukirivu, ate n'otuukayo ne bakugamba papasiyo tewagikola era ogenda mu geyeena. Olwo bakukwese Kristo. Bakukwese Kristo abeera n'obutuukirivu, si ffe. Obutuukirivu bwa Kristo bwe butuyingiza mu butukuvu bwa Katonda. Kristo alina obutuukirivu ate Katonda ye mutukuvu. Kati obutuukirivu bwa Kristo kitaffe bw'ayagala. Era tewali ayingira mu ggulu okuggyako eyava mu ggulu, oyo yekka ye Kristo. Kati ffe tuyita mu ye. Ate bw'otegeera emmeeme eyo n'okiwa obudde n'okiteekako omutima, kigenda kubeerera kyangu, ogenda kweraba bw'ofaanana, otandika okwawula emmere y'omwoyo, ogenda kutegeera ebintu bingi nnyo. Ate gy'okoma okusembeera Katonda, gy'ogenda okukoma okutegeera nti bye twali tulowooza nti bye bitusembeza Katonda si bye bitusembeza. Ate gy'okoma okutegeera Katonda, gy'okoma okutegeera nti omulabe tajjira mu kifaananyi kye tulowooza, ajjira mu kifaananyi kye twagala okwesembereza, kye twalyagadde twesembereze. Toggwamu amaanyi n'olaba ng'omusango ogumaze okukusinga ng'ogamba mu nsi tewabeera ku papasiyo. Lowooza ku Kristo, engeri gy'akula mu mmeeme eyo. Ye kye kitangaala ekigoba ekizikiza kyonna kyonna. N'oba ng'abo abamukkiriza nga tegubasinga, naye ng'abo abatamukkiriza bo gumaze obbasinga. Naye Sitaani ayagala obe nga wakkiriza Kristo ate oggyemu endowooza nti ate n'okukusinga gumaze okukusinga, kubanga tewatambulira mu papasiyo. Yesu Kristo yekka ye mutabaganya ali wakati w'omuntu ne Katonda, teri kirala. Ye yekka tebakulimba ate kino ate kiri, ye yekka Kristo y'anunula omuntu. Bakyogerako mu Timoseewo ekisooka 2:5. Kristo yekka ye mutabaganya wakati w'omuntu ne Katonda. Bantu ba Katonda abalungi, wuliriza omutima gwo, Omwoyo Omutukuvu ajja kwogera naawe. Lwaki gwe teweeteekako make-up n'ebirala? Kati ate oyagala alina make-up, ye akubuulira ebiva mu ye, kati naawe ogabane ku make-up gw'alina olw'okuba gw'owuliriza. Emmeeme zaffe oli kyali munda naawe ky'oba ofuna. Era bw'aba talina mirembe, bw'okiwuliriza owulira kyali ky'otandika okubeera, kubanga emmeeme yaffe yo eringa nga wolaba oba ng'endabirwamu, kyennyini ky'ogiwa kye kiyingira munda kye kituula. Kristo ye kyava agamba nti ye gwe mugaati gw'obulamu, era kyava agamba Kristo nti ali ku luggyako nkona. Muggulire waayingire, oluggi gwe mutima gwaffe. Agamba waayingira gwe naye mulye wamu. Tayagala emmere y'omwoyo olye wekka, agamba leka mulye wamu, kuba ye yamanyi okwawula. Ye kye kitangaala, yamulisa n'akulaga kino kituufu, kino si kituufu. Naye ekireetera omuntu okwaniriza ekigambo ekitali kituufu, kubeera muto. Kati Pawulo kyava agamba tuleme okubeera abato nate nga tutwalibwa buli mbuyaga ya njigiriza. Tuleme okubeera abato nate. Era tulaba mu Peetero ekisooka 2:2 ng'agamba ng'abaana abato muyaayaanire okufuna amata ag'ekigambo gabayamba okkula. Muyaayaanire okufuna amata ag'ekigambo. Amata ategeeza emmere eyo ng'egenda kuyamba abato okkula. Kati weebuuze emmere gy'oyingiza munda mu mmeeme eyo mmere ki? Kyova olaba ebintu byonna by'olaba nga tebikwongerako kuzza mu maaso ga Katonda, tobiwa budde, biveeko, biveemu. Y'ensonga lwaki gye tukoma okusembeera Katonda emikwano giba mitono. Abalala bagamba n'abafamire bayinza okugaa tokyatuwa budde, tojja mu mikolo, tokola bw'oti, kubanga okuuma mmeeme eyo. Kuba ne Sitaani naye emmeeme eno gy'atunuulidde gy'ayagala okuwamba.
Sitaani naye ebintu byatadde ku nsi bingi, naye ayagala kuwamba mmeeme. Kati ffe olw'okuba oba okuma emmeeme weegendereza emboozi waliwo emboozi z'otabaamu. Kati gwe ogamba nti walokoka naye ng'emboozi zonna ez'akapiira eza betting z'obeeramu, ebyo nga babyogera biri mu kuyingira munda mu ggwe, emmeeme ye eri mu bifuna. Kati we biyingira munda mu ggwe, sitaani ye ng'atandika okukola omulimu gwe mu ggwe, nga naye atandika okuzimba omubiri gwe mu ggwe, kubanga buli muntu nga si mubiri gwa Kristo, mubiri gwa sitaani, tewali kiri makkati awo. Omubiri gwa Kristo kitangaala, ewa sitaani kizikiza. Ate ekitangaala kino kiva mu kwagala, kiva mu kwagala. Ate okwagala kuno kwagaliza muntu kugenda mu ggulu. Okwagala kuno si kwagala nti bw'ofuna akantu n'omuwa, n'ofuna kano n'omuwa. Nedda, tulabire Katonda kennyini bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we nga azze kununula nsi. So siga nti bwe yayagala ensi n'ajja n'atuyira eby'obugagga ebingi ennyo kuba atwagala, atwagaliza kgenda mu ggulu, ayagala mmeeme. Kati naawe omuntu yenna okumwagala okukyasinze, mukolere ekimuyamba kugenda mu ggulu. Omubuulire ku kigambo kya Katonda, omuweereze ku kigambo kya Katonda awulire, nga by'omubuulira bigenda mu ggulu, byakugenda mu ggulu. Kati n'oba oyina ekirala ky'oyongeddeko kibeere kitundu ku ekyo ekyongera okuteeka munda mu ye okumwagaliza okugenda mu ggulu. Kubanga bino eby'okugamba nti bw'ofuna kino n'omuwa, n'ofuna kiri n'omuwa, n'ab'essabo bakikola, n'abasinza ba Buddha bakikola, n'abasinza eby'Abayindi babikola, n'Abasiraamu babikola, naye kye batabagamba kya kugenda mu ggulu. Kati w'onaategeera okwagala okwo, n'otegeera buli lwe mugamba ekigambo mba mubuulira kitangaala ne kiyingira mu mmeeme ye. Kati n'otegeera buli lw'ogabana naye ekitangaala kijja ne kyetoola emmeeme ye ne kitandika okugoba ekizikiza mu ye. Ekyo okitegeera munda mu ggwe mu kukkiriza kwo. Kati ne lw'ozze ng'olina ky'omuwa, mu mutima gw'omanya nti ne kino ky'omuwa kitundu, ekitangaala ekyo ky'omuwadde, awulire okwagala okuli mu ggwe omwagaliza okugenda mu ggulu. Ate ekyo kyennyini kireeta ekitangaala mu ye, kitandika okugoba ekizikiza mu ye. Okwagala Katonda kwayogerako kwagaliza muntu kugenda mu ggulu. Sitaani takulimba nti kugaba bugabi, n'ab'omu masabo bagaba era ne bawaayo ne ssente ne seminti ne bazimba ebizimbe ne bakola ki, wabula ekyokugenda mu ggulu kye batafaayo. Kati ffe okwagala kwennyini kwagaliza muntu kugenda mu ggulu, kwagaliza mmeeme kufuna kitangaala. Njagala kubabuulira abantu ba Katonda abalungi, akakubo katono n'abakalaba batono. Y'ensonga lwaki gy'okoma okusemberera Katonda n'abantu otandika okunoonya emitima ddala egiri ku Katonda, nga buli gw'olaba ng'alimu engeri yonna yonna oba oyagala omusemberere wala, kubanga toyagala kuggulawo oluggi lwa ngeri yonna sitaani kujja ku mmeeme eyo. Otandika okubanga w'oyaayana kusinkana abo ng'emitima ddala bali ku Katonda, nga bw'olaba Yesu Kristo bwe yasembeza Yokaana, Peetero ne Yakobo, nga wagenda nga bwe yagenda bamwita okuzuukiza omwana omuto omuwala, abantu bangi nga bamugobera, n'abayigirizaayo bangi, n'ayimirira n'ayita Peetero, n'ayita Yokaana, n'ayita Yakobo, n'agamba abalala bwenna musigale kangende ne bano. Ne bwe yali agenda ku lusozi era awo bennyini be yayita, ye ng'afa omutima guli gwalaba nga guli ku Katonda. Ne bwe yali ayita ba disciples, waliwo abantu abajjanga ne bagaya Yesu Kristo, njagala kutambula naawe wonna w'onaalaga. N'abagamba, genda obuulire abalala Katonda ky'akkoledde. Kabeere Dawudi yatuuka n'akitegeera, n'amanya ayagala kwesembereza abo nga balimu entiisa ya Katonda. Kati naffe mu kuwulira ekigambo kya Katonda tufeeyo tulabe nti ekigambo kye twaniriza kireeta kitangaala mu ffe, si kizikiza. Kubanga w'owuliriza ekintu ekitali kya bwa Katonda, ggwe kennyini oli mu kuyingiza kizikiza mu mmeeme eyo. Kubanga oluusi oyinza okugamba, oyo omubuulizi ye wakatemba, asaaga nnyo, asesa, era w'omaze okitegeera mu ggwe nti ye ali mu kunoonya bisesa. Naye era ggwe gw'owooma twowulirize. Kati ggwe weebuze, oyingiza kizikiza mu ggwe oba oyingiza kitangaala? Ozimba mubiri gwa Kristo mu ggwe oba ozimba mubiri gwa sitaani mu ggwe? Ebintu bya Katonda byakumalirira, gwe nga ggwe n'omanya ky'oyagala, kuba akaseera kalijja
abo bokka abamanyi Katonda be baliyimirira. Abo bokka abamanyi Katonda be bajja okuyimirira. Njagala kubuulira abo bokka bokka abamanyi, akaseera kajja kutuuka buli omu wano ku nsi ekyo kye wategeera mu mutima gwo kyejjeeyo n'obulambukufu bwakyo, nga temuli obulimba bweyawule, amazima geeyawule, olyoke olabe oba onaaba na bulimba oba onaaba na mazima. Kati tandika okuyingiza amazima mu ggwe, ye Kristo. Akaseera gye kali eby'obulimba byonna n'okubuzaabuza ebijja okuvaawo. Oyimirire wekka mu maaso ga Katonda. Guno omubiri nga teguliiwo n'amagezi gaagwo. Kati ng'emmeeme eyo buli kye yayingiza mu yo, Sitaani bw'abaamu n'ekikye alumirize agambe ekyo kyange, ekikye ye agamba ekyo kyange. N'olw'ensonga eyo tufe nnyo biki bye tuyingiza munda mu ffe. Kati toggwamu maanyi, gwe eyabadde aweddemu amaanyi, nga wawulidde bakugamba bw'oba tewakola papasiyo ojja kutuuka mu ggulu. Katonda akugambe, kubanga oli yagambye nti ye bwe yatuuka mu ggulu n'alaba Yesu ng'ajja ng'empologoma ng'agoba nga bagammwe temwagasa, kwegamba nga mbu tebalina mugaso, tebaakola kintu eky'omugaso. So ng'ate mu ggulu ffenna bwe tubaayo, Kristo y'aba atututteyo, era tetuba ffe wabula aba Kristo. Ffe tuba twafa ne tuzuukira mu ye, kati ye y'ayingira mu ggulu. Era obutuukirivu, kubanga oli yagambye nti we yagenda mu ggulu yalabayo bali abakadde nga baagenda olw'obutuukirivu ne bayingira mu ggulu, naye kati olw'okuba tebaagasa, tebaakola papasi yaabwe, kati nga mu ggulu bagenda kuvayo bagende mu Geyeena. Bantu ba Katonda abalungi, teri atuuka mu ggulu lwa butuukirivu bwe, obutuukirivu bwa Kristo. Yekka yekka ataliiko kyakunenyezebwa. Kyova olaba mu ye ffenna mwe tuyita. Mu ye ffenna y'alina obutuukirivu obwa Katonda mu Kristo. Ekyola mu Baruumi 3:22. Kati kikulu nnyo bw'oba owuliza ekigambo kya Katonda, tegeera Kristo. Era bw'oba tomanyi Kristo tonnategeera Katonda, naye bw'otegeera Kristo ogenda kulaba kuva mu ndagaano enkadde bonna nga baalanganga Kristo, paka ku awasembayo mu kubikkulirwa bonna baalinga boogera ku Kristo. Kyekyama, kyekyomuwendo. Era Kristo yalimu obujjuvu bwa Katonda bwonna, era oyo Yesu yafuulibwa Kristo we. Kati ekyo kyama ekyakwekebwa. Bantu ba Katonda abalungi, ekyo kyama ekyakwekebwa. Tokkiriza kuwulira bigambo kwegamba weekenneenye, gwe ne bakugamba lyatuuka mu ggulu n'alaba amakomera nga gali eyo. Bantu ba Katonda abalungi, amakomera gali mu Geyeena, ye wali abantu we basibye. Geyeena yonna yonna kukomera, naye mu ggulu teri makomera. Eryo liba ggulu lyakubiri Sitaani lye yakola illusion, magic. Kati ekitangaala ffe kyekirina otutumulisiza. Togamba nti olw'okuba abantu bonna bamukkiriza byayogera byebyo. Lowooza kaseera k'oliva mu mubiri olabe ky'oyingiza. Kati gwe eggulu ly'osuubira okugendayo, gy'osuubira okugenda osangeyo amakomera, lyeggulu gy'osuubira okugenda. Bantu ba Katonda abalungi, w'owuliriza weekenneenye osobole okwawula. Bw'owuliriza weekenneenye, ky'oba olaba tetulina kubeera abato nate nga tutwalibwa buli mbuyaga ya njigiriza. Tetulina kubeera abato nate nga tutwalibwa buli mbuyaga ya njigiriza. Olina okuba nga w'owuliriza osobola okwawula, n'oyawula ekituufu n'oyawula n'ekitali kituufu, kubanga akaseera kaggwaayo. Tolimbibwalimbibwa mbu tewakola papasiyo, tewakola bwoti, nedda. Tegeera Kristo. Bw'otegeera Kristo ogenda kutandika muzuula munda mu ggwe. Bw'onaazuula Kristo munda mu ggwe, ky'obadde osuubira nti Katonda simanyi agenda kukuwa emmotoka, akuwa ennyumba, Katonda agenda kukolera ebisingaawo, agenda kuzibula endaba yo. Olabe n'abantu abali mu nsi ez'enjawulo gy'otatuukanga nno, naye obategeereko bingi, kubanga Mukama agenda kutandika okukulaga obwakabaka obw'ekitangaala, akulage ne bali abatulwanyisa. Kati otegeere bingi, Katonda atandika okukuwa omwoyo we, omwoyo w'okumanya, omwoyo w'okutegeera, omwoyo w'okubikkulirwa.
omwoyo w'amagezi, ebyo Mukama ebyo abiwa mmeeme si mubiri guno. Abiwa mmeeme kubanga ekitangaala kiba kyeyongera mu ggwe, kyeyongera. Ekitangaala gye kikoma okweyongera, naawe gy'okoma okubeera mu kikula kya Kristo. Ekitangaala gye kikoma okweyongera, otandika okufuna ekikula kya Kristo, okulaba nga ye, okutegeera nga ye. Era bino ebyensi otuuka ekiseera nga toyina gwe weegomba n'omu wano ku nsi. Otuuka ekiseera nga toyina gwe weegomba, kabeeraani, kubanga otandika okulaba nti Katonda by'akulaga bisukkuluma entegera y'eno ensi. Otandika okulaba nti eno ensi kye yatulaga kirala. Kati gwe kennyini tokkiriza kizikiza kuyingira munda mu ggwe, kubanga gw'okikiriza, gw'okiwadde obudde n'obiwuliriza. Kati olw'okuba gw'obiwadde obudde n'owuliriza, kati n'olaba emirembe togina, olaba emirembe gikuweddeko, oli mu kwebuuza kati wano ngenda kukola ntya. Ekigambo kya Katonda bw'okiwulira mu Bebulaaniya 5:14 awandiika n'agamba nti emmere engumu y'abo abakuze abasobola okwawula ekirungi n'ekibi. Kati gwe bw'owuliriza oyawula ekirungi n'ekibi oba byonna obitwala butwazi. Era oba byonna obitwala butwazi, ku kaseera ako ng'omubiri guno guzze mu ttaka, ng'emmeeme yeesigadde awo, njagala kukubulira nti bigenda kweyawula. Ekizikiza kigenda kusigala n'ekitangaala. Sitaani abanje ekizikiza agambe kikye, era bwe kiba mu ggwe agambe oliwe ku lw'ebibye ebiri mu ggwe. Gwe nga wawulirizanga bakugamba eggulu ewali amakomera gye bakugamba era gy'osuubira, eyo wa Sitaani. Eyo wa Sitaani, bantu ba Katonda abalungi. Bw'owuliriza olina okwekenneenya, kubanga Sitaani ali mu kwefuula nga malayika ow'ekitangaala, ali mu kwefuula naye obubonero. Mukama alina obubonero bw'ajja okuwa ekisookera ddala mirembe. Bw'oyingiza ekigambo ng'olowooza kya Katonda munda mu ggwe, emirembe bw'oba obadde otambula lugendo ne Katonda, emirembe gye kisooka okuggwako. Owulira mu mutima ng'emirembe tegikyalimu, owulira okweraliikirira n'omanya wano waliwo ekizibu. Kubanga ne Sitaani naye nga bw'olaba mu Befeso 3:10 ab'amasaza, ab'obuyinza, abali mu bifo ebya waggulu, kati naye ayinayo waggulu gy'atwala abantu ne balowooza bagenze mu ggulu. Ab'obuyinza, ab'amasaza gye bali, abafuzi ab'ekizikiza, kati naye n'agamba atutte abantu mu ggulu, era ne bajja ne bagamba baalabye Mariya, baalabye ono, baalabye ani. Tubeere nga tulaba obubonero obutono Mukama bw'atulaga. Waliwo omuntu omu yaŋŋamba, omusumba waabwe yabagamba ebyobuwangwa tebirina buzibu era si Sitaani. Ne mugamba naye kati ako akabonero Katonda kakulaze era okyaddayo okumuwuliriza. Tolaba nti kati yeeraze na lwatu. Sitaani oyagala amale kuleeta bujulizi ng'ayogera ebyo, gwe ng'era okkiriza nti naawe oyo oli kitundu ku byayogera, ng'akuga ebyobuwangwa si Sitaani. Kati ogende n'ebyobuwangwa, emmeeme yo giweeyo, kuba olaba alina ekizimbe, alina erinnya ddene, amanyiddwa. Kwegamba erinnya likunyumira okwogera mu bantu nti ye taata wo ow'omwoyo, naye ng'olabira ddala ekikyamu akulaga nti aweereza Sitaani akireeta mu ngeri. Kuba jjukira emabegako waliwo enayogerako emabega nti Sitaani abamuweereza ali mu balumiriza baveeyo mu lujjudde balage gwe baweereza. Kati nga buli omu alina okubaako kyakola mu lujjudde kulaga nti gwaweereza. Sitaani nga tayagala abantu babeerawo mu makkati tebamanyi oba bali eno oba bali eno, naye ng'anoonya bujulizi. Kyova olaba ojja kulaba abalala bagenda kukola ebintu mu lujjudde, bali bazimbe nga bw'olaba essaaba eryakasubi ddene, babalimbe nti oyo ati, era nga mwe basinkana mwe basabira. Kyaki nagiraba eyo Jjinja gye bayita Evanjo, nga obubonero bwa Sitaani buli awo buyitirivu, ebibumbe bye basibyeko emiguwa nga buli awo buyitirivu. Naye ng'ate oyo musumba Ejjinja bagamba musumba oyo Ejjinja ye Bishop atwala Ejjinja kyaki Evanjo, naye obubonero bwa Sitaani nga buli wali obuteegaanika, nga buli ne mu nsi ez'enjawulo ebibumbe bye basibye emiguwa, bye basibye enjegere. Kubako kabonero ti Sitaani yabawa emirembe naye ali mu njegere. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi,
tutandike okutegeera obubonero obwo obutono Katonda bw'aba atulaga, oleme kwaniriza kizikiza mu ggwe. N'omala okutegeera awantu wa bulimba era n'osigala nga by'owuliriza by'owa amatu, ekizikiza oli mu kiyingiza munda mu ggwe era olyenenya wekka, tolinenya muntu mulala. Era ye Sitaani alibanja ebibye n'agamba oli wuwe. Bantu ba Katonda abalungi, obubaka kabukome wano kye twogeddeko leero. Twogedde ku Befeso 4:14-15. Tuleme okubeera abato nate nga tutwalibwa buli mbuyaga ya njigiriza. Tuleme okubeera abato nate nga tutwalibwa buli mbuyaga ya njigiriza. Bw'oyingiza munda mu ggwe ekizikiza, gwe oba okiyingizza. Bw'oyingiza ekitangaala era naawe obeera kitangaala. Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza.